أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا على نعمة الإسلام وقفى بها من النعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل على سيدنا محمد في أول وصل على سيدنا محمد في آخر وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. abalungi abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Al Hidayah Media tusaba Allah nanyini buyinza nga tumwebaza ebyengera byatuwadde ebyobulamu ebyensimbi ebyabaana ebyensula ebya buli mbeera yonna kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti bwe muba mubaze ebyengera byabawa temusobola bimalayo naye tumwebaza okubeera nga tukyali abalamu tumusaba Allah atukumire ebyengera ebyo abali mu bulumi Allah w'ekitiibwa tumusaba abakkakkanye ku bulumi bwe balimu abali mu bukosefu Allah tukusaba obeere ng'obawonya innahu waliyu dhalika walqadirun alayhi kubanga gwe Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna gwabirinaku obuyinza era gwabifuga. Abatulaba abalungi waliwo ensonga ennaku zino eri mu media esirabika nti ettahamibwa oba ekongyebwa ku busiraamu naddala buli asanze n'ayogera buli kyasanze ala wahiya qadiyati almar'a fi lislam embeera y'okugamba nti omukyala obusiraamu bwa buli azamaanya ng'abantu abasinga ekigambo ekyo bateera kyesigamiza nnyo olw'okuba nti obusiraamu abahat taaddudu zawjat nti obusiraamu bwakkiriza omusajja okubeera nga alina ennamba y'omukyala asusse ku omu. Naye abalungi abatulaba mu ddakiika zino asatu njagala okubeera nga mbategeeza nti emiasasaati mingi egirwana okulwanyisa ennyo obusiraamu mu mbeera ez'enjawulo. Abamu abasinga tebamanyi bye baba basomesaako naye bwafunayo ekigambo kimu n'akizimbirako byakizimbiddeko naga nti obusiraamu obwo bubi. Jo nayina we nali mpangaalira musiraamu waliwo omuntu teyali musiraamu nembaako ekigambo kyenkola naga nti nze neewuunyiza omusiraamu asobola okukola ekifaanagana bwe kiti kugamba nga kigambo kyali kirungi. Naye lwaleero njagala okubeera nga mbategeeza nti teri ddiini mu nzikiriza eziri mu nsi muno okuggyako byemba nga saasoma naye teri ddiini mu nzikiriza oba mu nsi yasengeka bulamu bwa mukyala nga ddiini ya busiraamu. Kubanga bw'otunuulira mu baatukulembera abagriisi abayonaani abaki naddala ku nsonga eyo gye ntandikiddeko baawasanga abakyala mabudda lahu buli gwasanze yenna oba bali 10 oba 15 oli bwe yabeeranga nembeera nga abeera nga akola byayagadde. Eddiini ma qabla al-islam busiraamu nga tebunnajja waaliwo adaati ne takalidi oba obuwangwa n'ennono obusiraamu bwe bwajja zijjawo naddala ku mukyala. Twala ekyokulabirako nti obusiraamu nga tebunnajja omusajja bwe yabeeranga ne mukyala we naafa amaka ab'ewakaawe so obuwangwa obwo n'essaawa eno muzimu ku tribes wano e Uganda zikyabukola nti omwana yasobolanga okubeera nga bw'abanga kitaawe abadde awasizza omuwala nga abadde akyali muto n'afa n'abanga alinayo ku baana abakulu abaana bakwata ono abadde muka kitaabwe ne babeera nga bamutwala nga afuuse mukyala waabwe.
obusiraamu ne bujja ne bubaako embeera gye butereeza mu nsonga eyo nga bwe tugenda ogiraba. Ma qabla al islam, obusiraamu nga tebunnajja, omukyala omuntu bwe yazaalanga abaana, omwana n'amala ajja nga muwala, Allahu akbar, Mungu atugamba mu Qur'an, wa idha bushira ahaduhum bil untha, nti omusajja bwe yabanga alina gy'alaze, oba agenze kukola, oba agenze kulima, oba agenze kuyigga, oba agenze mu kusuubula kwonna, ne bamuwa essanyu ne bamugamba nti mukyalawo yazadde mwana muwala, Allah agamba nti dhalla wajhuhu muswadda, ekyenyi ky'omuntu oyo kyafuukanga nga kyekkamye bwekiti ne kifuuka ekya bbulaaka n'anyiiga, wa huwa kadhimun, ng'ayina obusungu obw'amaanyi. N'agamba nti yatawaala min al anba'i min su'i ma bushira bihi, omuntu oyo yabeeranga agamba nti ya rabbi, nga yeekubagiza olw'ekibi ky'omuntu gw'aba afunye omwana ono omuwala. Ayumsikuhu ala hunin, ng'alowoozaamu nti asigale n'omwana oyo mu bunyoomoofu, bakitwalanga bunyoomoofu olw'okuba nga mwana muwala. Au yadussuhu fi turab, oba omwana ono amukwate amutte amuziike mu ttaka. Allah n'agamba nti ala saa ma yazirun, kyali kibi kye baakolanga. Olwaleero njagala abaddu ba Allah bali wano ku mukutu n'aba bawulidde ebigambo byange, nsaba Allah abiteekemu tawfiiki. Ngeri ki kaifa akrama al insan au kaifa akrama al islam, mbeera ngeri ki obusiraamu gye bwawaamu ekitiibwa omukyala, ayyan kaana, omukyala yenna, muto mukulu, mulamu mulwadde, mufumbo si mufumbo, muzadde si muzadde. Ebigambo ebyo tugenda kubiyisa mu perspection bweti, nti ekisooka tukkirize nti obusiraamu bwavaluwinga omukyala nga bumwenkanyankanya n'omusajja. Mu mbeera ziriwa? Mu mbeera ez'okutondebwa, mu mbeera ez'okubiri, mu mbeera ez'okubeera nga tumulabirira, mu mbeera ey'okusatu, mu mbeera ez'okukuuma ekitiibwa kye, mu mbeera ez'okuna, mu mbeera ey'obusika, mu mbeera ey'okutaano, mu mbeera ey'okufumbirwa, mu mbeera ey'omukaaga, embeera ey'okuwa obujulizi mu busiraamu, mu mbeera ey'omusanvu, embeera y'okubeera nga omukyala ono bw'aba afunye abaana bakakata kwani, mu mbeera ey'omunaana, omusajja bw'owasa mukyala wo, ani ayina obuvunaanyizibwa wakati wo n'omukyala ono okulabirira munne. Mu mbeera ey'omwenda, obusiraamu bwatutwala ne bututuusa ku ssiya erigamba nti omusajja byakoze mu busiraamu ensasula yaabyo, n'omukyala in ahsanahu bw'abikola ajruhu sawa, empeera yaabwe ebeeremu. Tutandike ma qabla miladi almar'a, tutandikire nti omukyala yenna nga tannazaalibwa, obusiraamu bwamuwa butya ekitiibwa. Obusiraamu nga bwe tugambye nti nga tebunnajja, omuntu bwe yabeeranga agenze n'azaala omwana nga muwala, ekigambo ekyo nkyogedde nti yanakuwalanga nnyo. Obusiraamu ne bujja ne butereeza ekigambo kiterere mu mitima. Aya ya Qur'an, Allah w'ekitiibwa agamba nti lillahi mulku samawati wal ard, Allah bwe yali atonda ebintu byeri biri mu nsi ne mu ggulu, yeewa obuyinza n'agamba nti ebiri mu nsi ne mu ggulu nze nannyini buyinza ku byo, nze nabitonda, nze nabiteeka mu nsi. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha, Allah n'atugamba nti atonda kitonde ky'aba ayagadde. Ayinza okutonda ekisolo, ayinza okukola empewo,
ayinza okutonda ensozi, ayinza okutonda ennyanja, ayinza okutonda buli kyayagadde yakiinako obuyinza. Naye laba obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala okusembeza ekifaananyi kyaba baga nti obusiraamu bwali azaamaanyi omukyala. Bwe yali ayogera ku kutonda omuntu yatandika na kigambo kitonde kikyala. Yaga nti yahabu liman yasha'u inatha. Mwabazimba omutima ne baga nti lwaki Katonda atutondedde mukyala. Allah yaga nti yahabu agaba ekirabo kye, atondera omuntu ayagala okuzaala n'asooka amuwa ekitonde nga kikyala. Singa obusiraamu bwali tebutunuulira buzito bwa mukyala, Allah bwe yandisembezaayo mu aya eyo. Naye yaga nti yahabu agabira liman yasha'u inatha, gwayagadde n'amutonda nga mukazi. Kitegeeza nti obuyinza bwa Allah obw'okutonda ku mukazi gwagamba nti Mungu obusiraamu bwali azaamaanyi omukyala bwandibadde tebuleeta nsonga eyo. Allah yatandika nakwogera mukyala naga nti wayahabu liman yasha'u dhukura. Bw'aba ayagadde atondera omuntu n'aba nga ajja kuzaala balenzi bokka. Asoose bakyala naddako naga nti n'atonda abalenzi. Era mu kwongera okukkaatiriza yaga nti au yuzawijuhu dhukuranan wa inatha. Bw'aba ayagadde omuntu asobola okumuleka mu lubuto luno n'azaala basajja ku bawala, bakyala ku balenzi. Naga nti wayaj'alu man yasha'u akima. Bw'ayagala naga nti oyo tajja kuzaala, naga nti innahu alimun khabirun, kubanga Allah yaga nti ye yamanyi era mukenkufu. Kakati gwaga nti obusiraamu tebwali respectinga mukyala, obusiraamu bwali respectingira even ma qabla al-wilada, ng'omuntu yennyini tanaakuzaalibwa ne bumanya nti omukyala ajja kuzaalibwa. Ensonga ey'okubiri mu mbeera ey'okuwa ekitiibwa omukyala, obusiraamu nga tebunnajja tugambe nti waliyo ennono obusiraamu ze bwasangawo ne zibujjawo. Mu nnono ze bwasangawo ne bujjawo fil jahiliya ma qabla al-islam, omusajja bwe yafanga ng'abadde n'omukyala, omwana eyabeeranga oba baganda b'omusajja ono afudde bwe yabeeranga n'omukyala, baayina enkola nti eyasookanga okusinkana mukyala we mu baganda be, mu baganda b'omufu, bwe yajjanga n'olugoye n'alubikka omukyala ono abadde mukomufu oba gwe twandiisenga nnamwandu, ng'aba afuuse nannyini ye n'ebibye byonna. Bw'abanga abadde n'akayumba oba akalimiro, omukyala ono n'ebino by'ayina nga bifuuka nti byani byono muganda w'omufu. Enkola eyo yaliwo emabegako ne mu westani, yayogerwangako nti omuzadde omusajja bwe yabeeranga anaafumbiza omwana, in kaana hatha alkhabaru sahihan, gabeeranga emboozi eyo nga yali ntuufu, nti omusajja bwe yakwatanga amahare oba n'akwata mauna obuyambi bwawadde mutabani we agenda awase, mutabani bwe bwe yajjanga n'omukyala n'amuleeta ewaka, omwana ono yandibadde nga ssezaala we ng'asooka kubeera naye mu mbeera ez'obutonde, either kusasulwa bino bye yawaddeyo oba kukeberera mutabani we. Embeera eyo ey'obutonde yaliwo emabegako mu nzikiriza ezimu. Genda mu East Africa mu basajja abakikuyu n'abalala, ojja kusanga enkola eyo nga gyeri basobola okusheyaringa. Omwana omulenzi n'asheyaringa ne mulamu we, mulenzi muvubuka n'omuvubuka bali ewaka, ebbanga ono lyamala nga bala tebannafuna, ng'omukyala ono asobola okukola ng'omukyala waabwe bonna. Ojja kwesanga nti waliwo enjogera ezimu ti muka muganda wo. Obusiraamu ne bujja bulambika ensonga ezo ku mukyala. Tutandikire ku kiri
ekyabano bajja n'abika muka kitaawe olugoye oba n'abika muka muganda we olugoye. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, naga nti wala tarithu an-nisaa karhan, abange mmwe abakkiriza amateeka g'obusiraamu temugezangako kubeeranga musikira oba mutwala abakyala bano ababadde baka baganda bammwe oba babadde baka kitammwe oba babadde batya karhan, nga mubakaka okubasikira. Era mu mbeera y'emu ma qabla al-islam omwana yayina enkola nti kitaawe singa abadde neyandibadde ne nnyina, kitaawe n'afa n'amulabamu embavu, abaana yagwatanga omukyalo oyo wabanga si yabeeranga nnyina amuzaala, naga nti taata kafudde, omukyalo ono afuuse waani wange, ng'amuwasa. Obusiraamu ne bujja ne butereeza embeera eyo, ne bugamba butya, auzu billahi minash shaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisaa innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila. Ate wallahi okumanya nti obusiraamu bwawa omukyala mu aya eyo ekitiibwa, bwamuwa extent egamba nti omuntu ayenze n'omuntu ayagadde kitaawe min hilali al-aya, mu kuvuunula kwa aya ne mu mpandiika ya aya, omuntu agenze n'ayenda kuza ku bantu n'omuntu ayagadde mukyala abadde muka kitaawe, ono ayagadde muka kitaawe mubi nnyo okusinga ono ayenda kuzza. Kambasembereze aya eyo nga bweri. Allah bwe yali ayogera ku bwenzi obuli nnomo yagaa nti wala takrabu zina, abaayi temusembereranga, temubeeranga, temukolanga, temusembereranga obwenzi. Naga nti innahu kana fahishatan, naga nti mazima obwenzi kyabuwemu, wasaa sabira, era kkubo bbi. Yakozesa ebigambo bibiri, innahu kana fahishatan wasaa sabira, bubi na kkubo bbi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku ddoboozi ly'omuntu awasizza abadde muka kitaawe, ngaliwo ekitiibwa omukyalo oyo, yaga nti wala tankihu, abaaye temuwasanga, temukolanga endagaano y'obufumbo, ma nakaha abaukum, kwabo bakitammwe be bawasizza, ababadde bakitammwe, ababadde bannyammwe abato. Sinakindi abamu bawasanga banyaabo. Nti innahu kana fahishatan, Allah naga nti kubanga kibi kyabuwemu, wa maktan, kireetera obusungu bwa Allah. Wali ku bwenzi teyateekako maktan yamugjamu, yaga nti innahu kana fahishatan wasaa sabila. Naye bwe yatuuka kuwona awasizza muka kitaawe, yaga nti wa maktan, kireetera obusungu bwa Allah, wasaa sabila, era kkubo bbi. Nakitegeeza ki? Nti obusiraamu hassana almar'a, bwakuuma omukyala ma qabla almilad, nga tannaba kuzaalibwa, n'azaalibwa bw'aba akuze ne bumupurifayinga, ne bumukuuma ku ezo ennono embi ezaaliwo. Nga ki? Ng'okubeera nti omwana asobola okuwasa muka kitaawe. Era ne bugamba obusiraamu omukyala yenna, abamanyi abamu baatugaa nti ebbanga kitaawo ne bw'aba tabeddeeko n'omukyala oyo mu mbeera ez'obutonde ez'obufumbo, naye n'abanga bakoze endagaano, Abdunassa Lubega awasizza Mastuula, kasita endagaano eyo eruma, taglidan olw'okuwa ekitiibwa aya eri, tuga nti ne bw'aba kitaawo tamwagaddeeko oba tebeeyagaddeeko mu mbeera za butonde, Lubega tokkirizibwa kubeera nga
owasa mukyala oyo. Eyo step eyokubiri. Quran ekuumya omukyala tannazaalibwa. Quran nekuuma omukyala mu mbeera ey'okwagala omuyiikiriza. Embeera eyokusatu, engeri ky'obusiraamu gye bukuuma era gye buwaamu ekitiibwa, kubanga kadiya ziringa 40 oba 37 eziraga Quran n'ebigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga gye yakuumamu omwana omuwala, nga gye yakuumamu omukyala omusiraamu. Eyokusatu, Nabbi w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisi ya Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu atugambye omusajja yenna singa abeera wansi w'obufuzi bwe ng'ayina abaana abawala omu oba babiri oba basatu, fa ahsana tarbiyataha, nalongoose enkuza yaabwe, riwaya endala tarbiyatuhunna, nalongoosa endabirira yaabwe ne bakula ne batuuka okufumbirwa ng'abaana abo bakyali bato, ng'ambo abato mu butonde, that is virginity mu butonde, bakyali mbeerera. Allah yawma al-qiyama agenda kumugamba nti idkhulul jannata fi ayyubaban ayyuma shi'ita, yingira ejjana mu miryango 8 egy'ejjana, yingirako omulyango gwe gw'owulira gw'oba oyagala. Kitegeeza nti ekitiibwa ekyaweebwa omukyala kiweebwa, oba omuntu alabiridde omukyala kiweebwa, ajja kuyingira babu rayani y'abasiiri, babu mujahidin ey'abalwanyi, babu mutasaddiqin, omulyango gwayagadde, naye ng'ekikimuweesa kiririddawa? Kubeera ng'alabirira omwana omuwala. Kakati olwaleero tulinamu ennono eziri mu traditional zaffe. Oli bw'abeera n'omwana omuwala, omukyala n'amuzaalira omwana omuwala ng'alabanga gwe batisse ekigugu ekinene, awoza njagala musika, ne kimuleetera okubeera nga akosa omwana omuwala ono, la yakhsin tarbiyata, nga talongoosezza nkuza ya mwana muwala. Abaddu ba Allah abalungi, ekyo njagala mukimanye nti obusiraamu wallahi bukugamba engeri gy'olabiramu omwana omulenzi bisawa n'omwana omuwala bw'alina okubeera. Tuli ku mwana tannazaalibwa, mu kuzaalibwa twamulaye nti Allah yagaba omuwala era yagaba omulenzi. Bwe yamala Allah subhanahu wa ta'ala mu kuyonsa abaana, lam yufarriq al-aya, aya teyayawula wakati wa mwana muwala na mwana mulenzi mu kubayonsa ne mu kubalabirira, nga bwe tulabye mu hadisi eno yeebadde eyogera ku mwana muwala yekka okusooka, naye kakati tulabe hadisi ng'ejja kututwalira abaana abawala n'abaana abalenzi. Famadha qala Allahu ta'ala, Mungu atugamba nti nno walwalidatu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, waliwalidatu, abazadde bano be bazaalidde abaana, abazadde bano abazadde abaana, bimaana omusajja n'omukazi, yurdi'ina awladahunna, batwale obuvunaanyizibwa bw'okuyonsa abaana baabwe abawala sawa n'abalenzi ala sawa, mu bwenkamu, hawulaini, emyaka 2, kamilaini, egijjudde obulungi, liman arada an yutimma radaa, kwabo ababa bagadde okubeera nga abaana bano bayonka ne baba nga bavuddeyo mu kifaananyi eky'obulamu obulungi obuyonseddwa. Ala anna al-islam, obusiraamu bw'obutunuulira, kad ahsana tarbiyati al-mar'a wal insan, bwalongoosa entandika y'okukuza n'okulabirira omwana.
eyo step eyokusatu. Tugambye nti tugenda kugenda bitadarruj mu nkula ya mu ntambula y'obulamu bw'omuntu, tulabe nti obusiraamu bwawa butya omukyala ekitiibwa kye mu mbeera zonna. Tujjewo ebigambo by'abaddu abagenda boogerera obusiraamu nti bwe bwasinga okulyaza amaanyaki omukyala. Ekyokuna, wano wakati mu kukula era waliwo ebigambo ebyogerebwa ne basanga omwana omuwala nga yeebikkiridde bulungi. Abamu ennaku zino omwana ayinza okwebikka sitira, kekano akagoye ke bateeka we bati ku maaso, oba nikaabu abamu bwe bakayita. Wakati mu kubeera nga beebikkiridde sitira ne nikaabu, oli bw'osanga omwana w'obuwala w'obusiraamu n'oga nti naye n'obusiraamu ne bumalako omwana emirembe, ne bumubikka olunaku lwonna n'aziba. Abamu abazadde batera okukugira abaana baabwe butafuluma mu mbeera esiŋŋaaniddwa. Obusiraamu nga tebunnajja mu surati Nuuru, Allah alina ekifaananyi ekirungi kyatuwa. Abaana ab'obuwala babeeranga batwalibwa ng'abazaana, babeera batwalibwa abazaana, ng'oli amuyina atwala ng'ekiri awo, nga gwe wandibadde ne house girl w'ewaka oba omuwala akuyambako ewaka ng'olaba tayina makulu, w'oyagalidde omwerippako osobola omwerippako. Bwe wabaawo omuvubuka amwagala noga nti akamuwa omuvubuka gundi. Allah nassa aya eyogera ebigambo bya mirundi ebiri nti abaana bano tubakuume mu formation esinga okuba obulungi. Naga nti ya ayyuha nabiyun, owange gwe nabbi omulungi, kulli azwajika, gamba bakyala bo, min babul ihtiram, ng'obawa ekitiibwa, wa banatika, n'abaana baabo obuwala, wa nisai lmuminin, n'abakyala babakkiriza. Naga nti yudiniina alayhinna min jalabibihinna, bambale engoye ezibabikka ne zibabuna bulungi ne balabika bulungi. Allah naga nti dhalika adina, ekyo nno bwe banaakikola kijja kuba bulungi, ala ay la yu'zaina, okubeera nga tebatuusibwako bigambo bibakosa. Al adha ke kantu akatandikirwako nga kakosa omwoyo gw'omuntu. Masalan, nti omuntu, omwana omuwala, mutwale ekifaananyi ekirungi, nti bwe nsanga omwana omuwala ayambadde hijabu oba ayambadde shariya, kangisembeze mu kifaananyi ekya Uganda, bw'ayita ku baganda baffe bano abakola omulimu gwa pikipiki, ne wajja n'omulala ng'ayambadde obugoye obwa China, nga bombi bazze kulinnya booda booda, the way they welcome them, embeera gye babaanirizaamu, one they will call her hajati olagawa, hajati munnange olagawa, ne waba tagendangako Makka, the word will be hajati olagawa. Naye bw'abanga tayambadde ennyambala eweesa kitiibwa, the next word, ekigambo ekyangu okubakwana kijja kuba kyangu, okumuweereza ebigambo ebizibuzibu bijja kuba byangu. Kati Allah kyava agamba nabbi okukuuma ekitiibwa ky'omukyalo ono, naga nti ya ayyuha nabiyu, owange gwe nabbi, kulli azwajika, gamba bakyala bo, yabawa ekitiibwa, wa banatika, ne bawala bo. Nabbi yalina omwana, yalina abaana abawala, aya yoyakkira baali babiri basi, Allah n'abawa ekitiibwa. Naga nti wa nisai lmuminin, n'abakyala babakkiriza, yudiniina alayhinna min jalabibihinna, bebikkirire. Naawe ensonga, dhalika adna, ekyo kyekisinga okuba ekirungi, alla yu'zaina, okubeera nga abantu abo tebatuusibwako bikosa mu society gye bagenda okutambulira. Tugambye obusiraamu bwakuuma omwana omuwala ne bw'aba nga talina kitiibwa mu society. Nsaba tumale kubeera nga tuwummulamu, era tusabe Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo byaffe abiteeke mu mitima gyaffe,
episode eddako yakubeera nga tulaba nti obusiraamu bukuumeera butya omwana omuwala ne bwe yabanga muzaana ne bwabanga housemaid nga bwe tumuyina ewaka ne bwabanga tumusanze ku kkubo. Tusaba Allah abituteeke mu mitima nti abatugamba ebigambo bino nti obusiraamu buli azaamaanya omukyala katusuubire nti basobola kubanga bakyogerera mu mbeera yakubanga tebamanyi busiraamu bwe boogerako era bwe boogerera. Aya gye njagala okusembyayo nga tugenda okuwummulamu, Allah yagamba abasajja abaayina abaana abawala ewaka, ebiseera ebyo enjala yabeeranga olumu ng'ebasukkako, n'agamba omwana omuwala nga kati omuzadde yeesanga tasobola kugula sukaali n'atamanya mwana gy'agenda kujja ssente, naye ng'omwana agenze zijja mu balenzi. Omulenzi bw'anaamuwa yeetaano, omwana najja nga akutte ekiveera, tamubuuza nti oba akijjeewa. Mu Qur'ani mu surati Nur Allah nassaamu ekigambo ekigamba nti wala tukrihu fatayatikum ila albighaati litabtaghu arda alhayati dunya waman yukrihuhunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Yagamba Allah nti temugezangako kubeera nga mukaka abaana abawala be muyina ewaka, baana bo b'ozaala, baana bawala bano be muguze abaabeeranga be twayitanga abazaana, temubakaka kugenda kwetunda olw'okubanga munoonya obulamu bwaki bw'edduniya, olw'okubanga munoonya ebyokulya by'ensi. Naye yagaa nti omuntu abakaka mummwe bagende beetunde, Mungu yagaa nti yakozesa ekigambo fa inna allaha min ba'di ikrahihinna, oluvannyuma lw'okubeera nga abaana bali mukase bakake, Ghafurur Rahim, ajja kusonyiwa bali baana. Bimaana nti obusiraamu bwe bubanga buli azaamaanya omukyala tebwandituuse ku kifaananyi ekifaanana bwe kityo, okubeera nga bukkiriza okubeera nga tetusindika baana bawala eri embeera eyo. Tusaba Allah nannyini buyinza ebigambo bye twogedde abituteere ku minzaani yaffe, tujja kubeera nga twongerako episodes ezisukka mu 4 oba 5 eziraga embeera ngeri ki obusiraamu gye bwawaamu omukyala respect ma qabla albilad, okuva nga tanala kuzaalibwa ila ba'da almirath, okutuusa ne mu byobusika omuntu ngeri ki omukyala gye yandiseemu. Saba Allah ateeke emirembe mu bulamu bwaffe ne mu mayumba gaffe. Saba Allah ateeke omukisa mu midiya yaffe eno etuusa ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah.